Okay. Abalungi abaagalwa nsanyusa obalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu mbaaniriza nnyo mu kifo kino. Nsanyuse nnyo okubalaba, nsaba muwulire emirembe. Ntuuse leeta eddakiika 7. Ntuuseemu leeta eddakiika 7. Nafunyeemu enkyukakyuka wano. Ate nyina kusooka kugondera nkyukakyuka za bakama bange. Era abantu bangi mwanoonyeza ekiro ne mutanfuna nga bwe mubadde mu kisuubira nga bwe kibadde kiri. Nazeeyo ku morning shift. Leero nkoze morning shift okutandika nolwaliro ndi ku morning shift. Ababadde bannoonya ekiro siriiyo. Kati ndi ku misana. Era abanoonyeza ekiro temwandabye. Ate mbadde nyina okusooka okusoma embeera n'emisana sibaddewo nnyo, naye essaawa zaffe eza puroguramu zo zisigadde bwe zityo nga bwe ziri. Ssaawa 10 tujja kubeera nga live. Kasita essaawa za guno tezikwatibwako, ebirala byonna ebiri mabega w'ebisenge by'amakolero nja byetikka kasita tebikwata ku ssaawa zaffe zino 10. Okujjako nga waliwo ekisusse era mba mbategeeza enkyukakyuka, naye nga kati ndi ku morning shift. Ekiro siriiyo. Era musajja bw'abaawo byayisaawo ekiro temuddamu temunvunaana. Kati Tishalumbu yagende ku night, nze nzize ku morning. Okay. Olwaliro ziri 3 Mulumu omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2025. Njagala okwebaza abali mu kusiba n'okusaba ababa abamaliriza leero mu kisibo kyaffe ekyo eky'eggwanga Uganda. Tugenda kutandika n'okusaba okuggalawo omwezi, kuggulewo omwezi, ate n'okusaba kubanga tuba tulina okusiba kugutambulirako n'okusaba. Naye olwaliro mu kigambo kya Katonda ngenda kubeera mu kitabo kya Isaaya essula 6 olunyiriri lwa 8. Isaiah chapter 6 verse 8. Then Ezekiel chapter 22 verse 30 and 31. Buno obubaka bwa leero bugenda eri bannayuganda bokka. Ng'oli munnayuganda, temuli bibiina bya bufuzi, naye bannayuganda, naddala ab'enkyukakyuka, naye ne bannayuganda mwenna. Maama Uganda alina kye yeetaaga, era alina kyatusaba, era alina kyanoonya muffe abannayuganda. Mujje wano mukiwulire mu byandiikibwa ebitukuvu. Njagala kwebaza Katonda olw'obubaka bw'eggulo, vidiyo y'eggulo. Nsanzeeko saayogedde nnyo n'abantu eggulo nga mmaliriza puroguramu. Wabaddewo enkyukakyuka ze naguddeko oluvannyuma nga nvudde awo ne ntandika okuteekateeka enkyukakyuka ze ngendamu ku mirimu. Naye mbadde mpita mu messages nga mpulira vidiyo y'eggulo. Njagala kwebaza Mukama olw'okuba ya blessings abantu bangi. Nkyebaliza Mukama. Kale katusabe, bwe tumala okusaba tugende mu security alerts. Tuba mu security alerts tugende mu politics, ate tugende mu kigambo kya Katonda tuve wano. Katusabe buli omu nga Mukama bw'anaaku lungamya twatambulira mu kyawandiikibwa nga tugamba Mukama nti bw'ataagende naffe tetujja kugenda. Ebigambo ebyo Musa yabyogera mu kitabo kya Okuva essula 33 olunyiriri olw'12 paka ku lw'18. Naffe ne tugamba Mukama nti bw'aba tagenze naffe tetugenda kugenda, naffe tetujja kugenda kuba tetusobola kugenda ffekka nga taliiko. Amaanyi gaffe gali mu ye ne buli kimu ekyaffe kiri mu ye. Bw'atukulembera tujja kugenda. Kale buli omu nga Mukama bw'anaakulungamya awo wooli mu dakiika ntono tusabe tugende mu puroguramu nga bw'erina okubeera. Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo, tukwebaziza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero. Tukwebaziza olwa byonna Mukama. Tukwebaziza olwa ssaddaaka ey'ennaku 3 gye tuwaddeyo. Tuli mu biro
tubadde n'ekiseera ekirungi ennyo Mukama. Abayisiraamu babadde mu kusiiba, abakristu bali mu kusiiba, era Mukama tuli mu kusiiba okw'okwegayirira olw'eggwanga lyaffe Uganda. Mukama tuwayo saddaaka eno tusaba ogisiime. Bayibuli egamba mu Baluumi nti tuwengayo saddaaka ennamu esanyusa Katonda nga gy'emibiri gyaffe. Kwe kwerumya enjala ey'ennaku essatu Mukama olw'eggwanga lyaffe. Tusaba osiime saddaaka eno Mukama. Mukama Uganda yayambulwa. Uganda yaggyibwako ekitiibwa kyayo. Wali wajambaza n'ojambaza ekitiibwa, n'ojambaza obulungi, n'ojambaza obugagga, n'ojambaza okukutya. Mazima ddala nga Uganda erina ekyambalo ekikuweesa ekitiibwa. Naye Mukama twalumbibwa, ekyambalo ekyo omulabe n'akitaagula. Uganda yali ekkula lya Africa n'efuuka ekyennyalwa kya Africa. Naye Mukama okuva ku lubereberye, Bayibuli etulaga ng'olina ekisa kingi. Watonda Adamu ne Eva n'obambaza mu ngeri gye wasooka obbambaza. Omubi n'ajja n'abalimba n'ataagula ekyambalo kyabwe era n'abambula. Bayibuli egamba ensonyi ne zibakwata ne batandika okwekweka ne babeera nga tebawera. Mazima ddala Mukama n'ojja n'obasanga mu buswavu obw'amaanyi. Adamu ne Eva nga bali mu buswavu, baata n'okuyimirira mu maaso go kubanga bali bwereere. N'omubuuza Adamu, ani yakugambye? Mazima bwe wategeerera n'olaba nga Adamu ekyambalo kye wamuwa kyataagulwa. Bayibuli etusomesa nti watta ensolo n'ogiggyako eddiba, n'obakolera engoye, n'obambaza olugoye olulala. Mukama nga nnyimirira mu mafuta ago gennyini ge wayimiriramu luli. Ekyo ekisa kye wayambala ku olwo ku Adamu ne Eva, Mukama addamu oyambala ekisa ekyo, oddemu oyimire mu mafuta ago. Mukama wano nga Uganda eri mu buswavu, nga tutaaguddwa. Mukama nga tufuuse ekyenyinyalwa mu banneiba abatwetoolodde. Mukama tufuuse ekyenyinyalwa. Uganda tekyasobola kulabirira baana baayo, naye n'abaana baayo tebasobola girabirira. Mukama wakati mu buswavu obwo oweeyo kyonna ky'owaayo Mukama, oggyewo kyonna ky'ojjawo Taata, otwambaze olugoye olulala nga bwe wakikola ogwokubiri ku Adamu ne Eva. Nangirira okwambala olugoye olupya eri Uganda Mukama. Taata komawo twambaze olugoye olupya. Uganda gyambaze ekitiibwa ekipya Mukama. Mukama Uganda yalina emmere. Mukama Uganda yalina obulungi obutayogerekeka. Uganda yalina obutonde bw'ensi. Mukama Uganda yalina abasajja bakatonda ab'amaanyi. Mukama Uganda yalina abantu abakutya. Mukama Uganda buli omu yali alumirirwa munne. Mukama Uganda yali yanjawulo, naye byonna byataagulwa. Kati Mukama nkusaba kyonna kyekitwala kyekitwale, naye Mukama otwambaze Uganda, ogyambaze nate ekitiibwa kyayo ekyasooka. Mukama okikomyewo. Mukama wakola kyonna wakati mu busungu nga Adamu akunyiizizza, waddamu n'omwambaza. Nkusaba oyambaze Uganda Mukama. Mukama tuli mu nsi nga tewakyali alina kitiibwa. Mukama tuli mu nsi nga bakabaka tebakyalina kitiibwa. Mukama tuli mu nsi nga bakabaka tebakyayogera. Mukama tuli mu nsi mbu nga bakabaka batya. Bayibuli ebuuza, ani atatya kabaka? Era bw'ayogera ekigambo ani amuddamu? Kati ekyo ekyambalo Mukama kyayulika. Tuli mu nsi nga abasajja bakatonda bayaaye. Mukama tuli mu nsi nga ekkanisa babbi. Mukama tuli mu nsi nga abasumba babbi. Mukama tuli mu nsi nga abakulembeze babbi. Mukama tuli mu nsi nga abaana be balabirira abazadde. Mukama tuli mu nsi nga abaana abataasoma be basomesa abaasoma. Mukama tuli mu nsi nga abaasoma basiru.
Mukama tuli mu nsi nga atakola yafuna. Mukama tuli mu nsi nga akola atafuna. Mukama tuli mu nsi ng'omubbi ye wakabi. Mukama okimanyi e Uganda tulinayo omusajja ow'ekitiibwa naye nga mubbi. Musajja yabba ne mu palamenti bakyamwogera ku nolwero bamwogeddeko. Yasitula ekkunje mu palamenti ya miliyoni 5 n'akunnumba nalyo. Naye bamuyita ku mikolo, bamuyita mu makanisa, atuula mu maaso kuba yabba ye wakabi. Mukama kyonna kye kitwala ku mulembe gwa Adamu kyatwala endiga. Bayibuli etugamba mu kitabo ky'okubikkulirwa. Okubikkulirwa kwe kutubuulira ensolo gye watta. Bayibuli egamba nti akaliga akasaddaakibwa okuva mu lubereberye. Wasaddaaka endiga n'oyambaza Adamu. Mukama saddaaka kyonna ky'osaddaaka ku luno okukomyawo ekitiibwa kya Uganda. Dignity ya Uganda okukomawo Mukama. Mukama tuli mu nsi ng'abaana tulaba abazadde nga bakaaba. Omuntu najja n'akuba abazadde n'akuba tata n'akaaba. Wala naye Mukama tuli mu nsi. Mukama okimanyi tuli mu nsi ng'abaana balaba taata ng'akaaba ng'abasajja bamukuba yeegayirira. Mukama okimanyi tuli mu nsi ng'abaana be bagumya abazadde tata tukaaba, maama tukaaba. Mukama twambaze ekyambalo ekipya. Mukama twambaze ekyambalo ekipya. Uganda gikomyewo Mukama okubeera paalo. Kubanga paalo ne bwegwa mu bisooto, paalo ne bwekola etya, paalo ne bweddugala etya, bweyozebwa eddamu nebeera paalo. Mukama tuli ejjinja ery'omuwendo mu nsi yonna. Tuli ejjinja ery'omuwendo Mukama. Taata tukubeko enfuufu, otwoze, otukomyewo wali mu kitiibwa ekyasooka. Mukama tukwebaza olw'omwezi oguggwako, tukwebaza n'olw'omwezi ogutandika. Bingi bye tuyiseemu senga sigwa oba olyawo tetwandibiyiseemu Mukama. Amaziga gandibadde mangi, olugendo luwanvu ate nga lwa kasozi, naye Mukama otuwadde amaanyi okusobola okukatambula. Era Mukama tunyongera okusaba nti ebyo byonna ebitali mu busobozi bwaffe bitukolere, naye bye tusobola okwekolera Mukama tuwa amaanyi, tujjuzeewo, tufune amaanyi, tubyekolere mu linnya lya Yesu. Mukama tusituka okutambula okutwala ensi gye walayirira bajjajja baffe Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. N'otugamba okuva ku nnyanja ennene okwambuka ku mugga Fulaati ne ku lusozi olunene. Eyo y'ensalo y'abazzukulu ba Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mukama tugenda okulya ensi yaffe eyo. Tuddemu Abayebusi, Abagirugaali, Abakanani, bonna amawanga 7. Mukama tusaba ogende naffe, kubanga bw'otagenda naffe tetujja kgenda. Naye Mukama bw'oba wooli naffe tugenda kgenda. Tusituke okweddiza ensi yaffe. Tukkiriza nti otuwaddewo Mukama, kubanga Bayibuli egamba we munaalinnyanga ekigere nga mbawaddewo. Mukama tulaba nga buli we tulinnya ekigere otuwaddewo. Mukama okimanyi nti Buganda bagikomezaawo ku maapu. Mukama buli we tulinnya ekigere awo oba otuwaddewo. Juzi twalinnya ekigere Kawempe bw'eppaba, awo n'otuwaawo. Mukama okimanyi nti Buganda yakomyewo ku maapu. Buli we tulinnya ekigere Mukama ng'otuwaddewo. Mukama twagala okulinnya ekigere Entebbe naye tukulembere, bw'otagende tetujja kgenda. Nga bwe watukulembedde Kawempe, nga bw'otukulembedde mu byonna. Kati twagala ekibuga Yeriko kigwe mu linnya lya Yesu. Twagala ekibuga Yeriko kubanga Yeriko eyo yesembayo tuyingire mu nsi ensuubize. Mukama twagala okuyingira ekibuga Entebbe. Waliwo ebikomera, waliwo ekikomera ekinene, naye Mukama tusaba otugabule kabaka waamu n'abasirikale baamu n'abantu baamu. Wagamba Yoswa nti laba bali omwo ne kabaka waabwe, naye nkugabudde ekibuga ekyo kirye. Bayibuli egamba ekibuga ne kyerindiggula ku ttaka. Mukama tugenda okusuula ekibuga Entebbe, ensi yeewuunye mu linnya lya Yesu. Twambaza amaanyi Mukama, yambaza Bannayuganda amaanyi, abasajja n'abakazi bambaza amaanyi, abawala n'abalenzi bambaza amaanyi. Mu Yoweeri Bayibuli egamba nti awo mu biro eby'oluvannyuma ndifuka omwoyo wange ku abo bonna abalina omubiri, naye abavubuka bagenda kubeera ba bulabe.
Mukama ositudde eggye ery'amaanyi mu bavubuka ab'omulembe guno. Mukama ositudde abaana abawala n'abalenzi ab'amaanyi, kubanga wagamba nti mu biro eby'oluvannyuma ogenda kufuka omwoyo eri abalina omubiri, naye abavubuka bagenda kubeera babulabe nnyo. Yoweri 2. Mukama nkwebaza kubanga ekyo ekyawandiikibwa kitutuukiriddeko mu mulembe gwaffe. Yongera okufuka enjala nga si ya mmere, n'ennyonta nga si ya mazzi, naye ey'okukuweereza n'okukutya, n'ey'okununula Uganda n'okugizimba ogizza ku mutindo mu linnya lya Yesu. Mukama tutume yonna gy'oyagala otutuma. Tuli ready okugenda. Tutume Mukama, tuli ready okugenda. Tutume Mukama, tuli ready okugenda. Omulembe gwaffe guli ready Mukama. Tuli ready okusomesa abasajja abakulu abo abaweddemu amagezi. Tuli ready okusumba bakitaffe mu Katonda. Mukama tuli ready. Mukama ndi ready okusumba Inter-Religious Council. Mukama ndi ready okubuulira abasajja ab'enjiri. Gwe ntuma oteeke ebigambo byo ku lulimi lwange, mbibagambe byonna bibaggweremu. Mukama waliwo wano abasajja n'abakazi abali ready abayimiridde okubatuma yonna gy'oyagala obatuma. NUP yatulaze omulembe gw'abasirikale abapya abayina empisa. Tulaba UPDF empya ng'eyambadde red. Mukama tulaba KDF empya bakadama Defense Forces bali eyo bakambwe bazibu mu kununula Uganda. Bafukeeko omwoyo w'omutukuvu Mukama okununula Uganda, okuzza ekitiibwa kyo mu Uganda, okukuzza mu Uganda Mukama mu kifo ekisooka nga bajjajjaffe bwe bakipulaninga mu lubereberye lw'okutandikawo ensi eyitibwa Uganda, ne bagikwata ne bagiteeka mu mikono gyo, ne bagamba byonna bye banaakola banaabikolanga ku lwa Katonda n'ensi yaabwe. Naffe Mukama awo we tudda awaawaawo twagala otwala ekifo ekisooka mu linnya lya Yesu. Omwana wa Katonda ayinza byonna, tutume naffe tunaagenda. Mukama tuli ready. Tuli ready okukola emirimu gyo nga bw'oyagala. Tetusaba nga bwe kitugwanidde Bayibuli bw'egamba mu Baluumi. Naye omwoyo omutukuvu asigala ng'atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka. Sigala ng'owolereza eggwanga Uganda, aye omwoyo omutukuvu. Olw'ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, tulabe ekisa mu maaso ga Katonda, tulabe okusaasirwa mu maaso ga Katonda, n'okuddibwamu essaala zaffe ze tusabye ennyingi ennyo, ebbanga eddene ennyo Mukama oziddemu mu linnya lya Yesu. Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye, era n'abantu bonna ne bagamba nti amiina. 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 Nabagambye mu kigambo kya Katonda tugenda kubeera mu kitabo kya Isaaya 6:8, Ezekiel 22 3:31. Ani ali ready okuyamba Uganda oba okukola obuvunaanyizibwa bwe mu Uganda? Bani abazanyidde mu kirasi nga tusaba kirasi mu ntampa amanya gaabwe? Now katugende mu security alert zino. Nkyanoonye engeri gye ngenda okukwatamu arrangement ya program. Essaawa zikyastandinga zeezo zo tezirina buzibu, tezikwatiddwako, naye engeri y'okwarrangingamu ebintu bino, okutambula n'ebitabo wakyali issue, naye nja kulaba bwe nakikwata temufaayo. So program ya leero eri a bit disorganized, very well organized as usual, naye tujja kinogera eddagala. Eyo nga nvuddeyo, waliwo abantu bengenda okuwaabira ewa pulezidenti. Abantu nga wafuna ekizibu mu struggle n'okubwa n'omenyebwa n'okola otya, mbasaba mutambulire wansi wa secretariat oba wansi w'enkyukakyuka nga bw'erina okubeera, ne bwe buli baddi mulifuna obwenkanya, temukkiriza okweryamu. Ekintu eky'obulabe kyendabye kye tufunye,
omulabe waffe akolera mu bantu baffe ab'enkyukakyuka okunoonya abaana abalina ebizibu abaalumizibwa ebitongole ebikuuma ddembe okubapaswedinga okubasasula n'okubaliyirira n'omusimanyi mu linnya ly'okubawa obuyambi n'okubaliyirira. Era waliwo ekibondo ekirala kye twasuuzizza Olivia Katende nakitegeddeko yankubidde nga mbuulira bwe baamukubira essimu nga bamutwalira bannamawulire ba NBS n'abaabukedde nga twateesa bwe wabaawo abaagala omu-interviewinga basooke bayite ku secretariat basabe Lewis secretary general waffe bwe yabagambye nti musooke mulabe secretary general baaganye naye nga bakulembeddwa abantu banuupu ne bamubuuza ate kiki secretary general gwe baakuba gwe baakuba ffe twagala kuyogera naawe n'abagamba musooke mulabe secretary general bwe mumala okulaba secretary general n'abakkiriza ate nnyina ne media house gyenkolera nabo tubategeezeeko abo bwe bakkiriza nga mujja bayombye buyombi era Olivia Katende bwe yaganye tebaagenzeeyo. Abantu b'enkyukakyuka era tewakyali kuddamu kumu-interviewing oyo ye tumuyinako obuvunaanyizibwa okusinga abalala naye n'abalala bonna kubanga tubadde tugezaako mu busobozi bwaffe obutono okubatuukirira be tusobola okutuukira naye Olivia Katende ye asangiddwa nga waffe ddala nnyo wano ku SPS Muwire Bible and Politics. So nyina gurupu y'abantu bengenda okuwabira abanno ate nno ngenda bawaabira mbabuulira kansirike nze nakoowa entalo eyo nvuddeyo. Olivia ali kati asobola okuyimirira ekisipi kikyalimu naye awuliramu ebeeti kati asobola okukolako ebintu ebisookerwako ajja kuba bulungi Katonda nga bw'ali omulamu awulira nga improvinga lwakuba eddagala lyakozesa ly'amaanyi limuleetera kamunguluze naye ajja kuba bulungi. Mujjukira secretariat gye nabawadde eggulo eya Winikiza mumulabye lwaki Mugisha muntu tazze lwaki Mugisha muntu tabadde ewaawo leero mujjukira secretariat gye nabawadde eggulo mubalaba bwe batwekukuutirizaako nabagambye bagenda bikola batuuke olunaku luli bagambe embu nno naffe tubadde nammwe mujje ewaffe nammwe mujje tubeere eno kuba ffe tutambudde nammwe kati mujje tuteese tusalewo ekyokukola kimu omuntu omu alumbe Museveni. Ebyo byonna bye bakola bali ku introduction bali mu kweteekateeka ku puliyambo ey'okumenya NUP n'enkyukakyuka. Winikiza mumulabye bw'abadde tawera kansooke mbayo wano ennamba ya Winikiza yo tusooke tugikubeko. Winikiza mumugambe bw'aba awulira akyayagala ebyobufuzi addeyo yeesimbewo Kaseese. Winikiza bw'aba awulira nga akyayagala ebyobufuzi addeyo yeesimbewo Kaseese ngwa omubaka omukyalo oba omubaka wa direct 0709 38 33 39 0709 38 33 39 0709 38 33 39 ye namba ya Winikiza mumukyalireko. Winikiza mumugambe nti tumulaba
Winikiza mu mugambe nti tumulaba era tumumanyi. Winikiza mu mugambe tumulaba era tumumanyi. Wabula dde yagambe bakama be nti omulimu munene nnyo gumususa obunene. Baleeteyo omulala. Mu mugambe mu mutima mulungi kubanga oyo waffe. Era mu mugambe omusaayi gwe tegubalirwa ku mutwe gwaffe. Okujjako ng'aleme bw'abanga alemeredde mu kkubo lyaffe omusaayi gwe gubeere ku ye. Era si kuffe kubanga tujja mu kuba omusekuzo ku mutwe. Tetwagala musaayi gwe gubalirwe kuffe. Winikiza yabeerako leader of opposition. Ebyo yabikola. Ebyo biri mu parliament ye yabikola ku kisanja kye. Bwe tubanga bye tukola bye bituufu lwaki si wa Nuupu? Bwe tubanga bye tukola bituufu nga ye teyasobola bikola. Ffe tukola ebikyamu oba ye yakola ebikyamu. Ffe tukola ebitaliyo oba ye yakola ebitaliyo. Oba bye tukola bye bituufu ng'era ajja n'abyegattako lwaki si wa Nuupu? Njagala Winikiza atuweyo ensonga 3 ezamutwala mu anti nga tezifaanagana. Only 3 nsongas lwaki yagenda mu anti n'atajja mu NUP. Winikiza tukulaba ne gurupu yo. Lukwago. Tubalaba. Gwe Ken Lukyamuzi. Ne Ken Lukyamuzi, lwaki togenda mu retirement? Ken Lukyamuzi otwagala guli twagaza ki? Ken Lukyamuzi toyina kyotugattako, toyina kyotutoolako. Omanyi basajja mwe katubabuulira amazima. Ken Lukyamuzi olinkwa, otunuuna bunuunyi, otunuunamu musaayi. Kati Ken Lukyamuzi otugattako ki? Ekibiina kyo kina bammemba bameka? Ani sekuritalewo? Mwe tujja bagamba ebigambo mu lowooze mbuno tulina empisa embi. Ken Lukyamuzi otugattako ki ng'oggyeko okutunuunamu omusaayi? Okutuseeza emmere mu Kampala. Otugattako ki mu politics wa Uganda Ken Lukyamuzi? Oludikya? Omujasita ajja? Eyo nvuddeyo. Mama Kadaga. Mama Kadaga yagenze n'atokomoka omugambo ku rediyo e Busoga. Kisawo Vuga n'amuyita. Kisawo Vuga n'amuyita. Kadaga bwaweze emyezi 2 nga mulamu ng'alina Katonda. Kadaga bwayingira ogw'okutaano nga mulamu. N'ayingira ogw'omukaaga nga mulamu. Nga Kadaga alina Katonda. Kisawo Vuga yamubuuzizza. Okimanyi osobola okutabangula eggwanga lino? Ishu yabadde ku musajja gwe bayita Uthman, simanyi Uthman. Omusumaali. Kisawo Vuga gwe yateeka mu Bwakabaka bwa Busoga mbu ye Katikkiro owookubiri. Tubuuza Kyabazinga aliwa? Omusumaali yajja. Mbu Kyabazinga mulamu. Twakubuuzizzaako ku Bwakabaka bw'e Somalia. Ffe abavunaanyizibwa ku Bwakabaka bw'e Somalia. Kisawo Vuga tayagala kwogera ku bantu be yateeka mu Bwakabaka obwo. Kadaga bamugambye asirike taddayo okwogera kuba ayinza okutegulula ebintu byabwe, era ne bamuwaayo omusimbi. Kadaga bamuwadde ekisawo kya ssente. Naye ekisawo ekyo bw'okirya n'okimalawo Kadaga n'okimalawo nga oli mulamu, okuba ku simu yange n'ompa balance. Kuba ku simu yange tuzigabane. Kubanga twayogera ebintu ebyo awatakkirizikika.
kati ate gwe obyogedde bakuwadde ssente ffe tebaatuwaayo nze tebampaayo wadde gwe bakwokezaayo naye mu kifo ekyokuwaako ku banno mu kifo kyewandinjokezaayo omusimbi ogukukulidde ogutuddeko wekka. Kadaga kuba ku ssimu yange ompe ku ssente nkubuulira bino ebintu si byakusaaga. Naye onyima ku ssente ezo n'ozirya n'ozimalawo Kadaga ojja kuba mukazi mubi nnyo. Wulira wano muwulireewo bulungi ate mukitwitinge mutwitinge security alert eno mugiteme yeetambule. Gwe bw'oba togyesize nze ngyesize gwe gitemeyo kitwitinga okiteeke ku mikutu eminene. Senga ennyonyi ya Emirates ekubwa oba neegwa ng'eva e Uganda oba ng'ejja e Uganda, Museveni ne Kagame mujjukira bwe twawa His Excellency Security Alert y'obutaddamu kulinnya Rwanda Air. Kati bamaze okulondoola atambulira nnyo mu Emirates. Basazeewo ne bwe kunaaba okusasulira bonna abali mu Emirates. Basazeewo ne bwe bunaabeera okusasulamu ennyonyi endala 10 naye His Excellency Kyagulanyi alina kuviirawo mu nnyonyi. Basayiniza ne bagamba lwaki basayiniza okukikola. Museveni bino bye yeeraguzalaguza abasawo bamugambye apaakinge his disorganized bodies as organizing zonna disorganized bodies zonna as organizing apaakinge bodies zaava e Uganda. Bamugambye obuyinza tokyalina kyakukikolera olina genda ate Kyagulanyi yabutwala confirmed. Ne batula ne bagamba tokyalina kyamukolera mukwateko bubi ogenda naye mutofe era ogende muleke eweera ogende. Kati ekintu kyonna oba accident ku luguudo e Uganda Museveni tasulawo bamugambye totawaana kukikola. Nkugambye kati His Excellency Kyagulanyi ne bwawalampa omuti nga awanulira baana b'effene kuba ye bw'abeera ewaka taba president abeera taata. N'awalampa waggulu ku muti ettabi ne liwogoka nakkirira n'agwa nalyo n'afa. Museveni tasulako. Museveni tasulako y'aba amusse. Ne bwe balwana ne babi n'amukuba omusekuzo ku mutwe n'amutta. Museveni tasulako y'aba amusse. Kati baagala basazeewo ne bagamba balinayo ekintu eki kukola nsonga kukola kintu ekiri international nti ennyonyi ya Emirates egudde. Kiki kasita muli baamu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Museveni yagisudde. Ekintu ekyo mukitwitinge ku platforms ennene mukitekeyo ku Twitter kisirike musirike Museveni akikole mujjeyo tweet ye yekomewo. Jo waliwo abantu abangambe bangamba pasta wakoze bubi okuyogera ekyo ekintu mwandisirise ne tukola ekintu emundu nezijja ebweru kakati tagenda zireeta alekeyo. Mwekamba bulira abajjako Museveni tetuyina kyama kubanga ffe tuliwo tumutwala nga buli bwe tumutwala tumutegeezezza waate n'agendawo. Kati senga tukola kiri kye twateesezza n'ataleeta mundu n'atazijjaayo ng'abantu muli ku kkubo ne mutambula Kampala yenna nga temulabamu mundu temulabamu musirikale yenna kitegeeza mujja mwejjirako nga tetuzze. Museveni takyalina kyayinza kutuga. Waliwo edda twalinga tukuba amatatu nga ffe tuyiga buyizi matatu nga waliwo basiniya b'amatatu ng'ateekaawo empiki ze ng'azikulaze bw'ati n'akukuba n'akulya nga gwe ezizo ozikwese ezize n'aziteekaawo ng'ajjawo emu ng'otunula muzize n'okubawo n'akulya akagoba.
bwoba wakanafunayo omuntu master wa matatu ng'omuntu amanyi bulungi amatatu ateekaawo empikize akukuba akulyeko akagoba. Museveni tusobola omulaga empiki zaffe tumulyako akagoba. Afulumye emundu azireete ku street zimuggyeko aziremezeeyo bamwana yinki basule ku street olunaku lumu nga takyabajjawo aveeko. Museveni tetukyamwegayirira okuva lwe tumusinga software ne hardware. Okuva lwe yakwata n'abeera nga full figure ye advisor, Buchaman ye advisor, kati awo takyalina kyaŋŋamba. Takyalina kyaŋŋamba. Amagezi gonna ge bamuwa takyalina kyaŋŋamba. Nsobola obbazannyo omuzannyo ng'amatatu nga balaga. Nedda batukyangire nga wano alina full figure, ayinaani simanya ayinaani abaleete. Senga ennyonyi ya Emirates efuna ekizibu, Museveni ne Kagame. Senga ennyonyi ya Emirates efuna ekizibu, Museveni ne Kagame. Abasawo bamukakasizza nti totawaana ogenda. Ekirala bamugambye enkuba etonnya ennyo, enkuba eyo yatonnya ey'amataba egenda kweyongera, nti amataba gagenda kweyongera nnyo, nti kubanga Museveni bwe yali ajja buli awali olutindo oba omugga ogukulukusa amazzi okuva mu kitundu ekimu okugenda mu kitundu ekirala yakolerawo emikolo. Buli awali olutindo n'omugga ogukulukuta okuva mu kitundu ekimu ne gusala ne gugenda mu kitundu ekirala yakolerawo emikolo era n'ateekawo eddagala. Ensi ey'omwoyo egamba bweti buli kye yasiba ne kye yasimba kisimbulukuka. Bamugambye bwe bati omukolo gwe yakola ku lutindo, ku katindo akali ewa Mikka, ekyalo kye bayita Mikka, simanyi ekigattaani naani, waliwo akatindo simanyi yeye wa Mikka oba kiri musaidi ze Nakaseke Luweero, waliwo mbu olutindo awo ekyali kikuttewo. Enkuba erina kyeyoza, erina kyetaggulula, erina kyejjawo, erina kye omusajja agambye egenda twala amataba, egenda twala emyaka egi. Nga Museveni avuddewo ne after nga Museveni nga waali ng'akyaliwo neera ng'avuddewo, amataba ago gagenda sigalawo okwoza. Mbabuulira bye nawulidde temubimbuuza okusingako awo, ate siri musamize. Nze mbabuulira bye mpulira ku mpoma, mbuuza bintu bya Bayibuli bye mba njogedde wano bye mba mmanyiko. Bw'oba oyagala okubiwuliriza dda mu vidiyo tonkubira simu kubimbuuza. Kiri busunju. Gundi olw'olutindo gye luli bagambe waliwo omukolo gwe yakolera awo ewa Mikka, gwe gumu ogubadde gumukutte, enkuba yagututte. Si bibi tugenze mu politics. Olwaleero His Excellency Kyagulanyi abadde ku kitebe, abadde ku parliament ne NUP, Secretary General ne Rob. Ne bannange twafuna mmwe twamala. Mukama abawo omukisa. Ebintu bingi nnyo ebyogeddwa ku mukolo ogwo sinababiyitamu bulungi, mbadde off and on okusinziira ku wembadde naye mbadde ngoberera mu kadirisa mpola mpola. Bogedde ku bya budgeti ne batunga budgeti yaabwe n'ebirala bingi nnyo.
tugatta eddoboozi okusinziira ku bintu ebyogeddwa mu paalamenti ne kasasiro yenna gwe mutujjiddeyo ne mutubula ne mutulaga ali mu paalamenti. Naffe nga tubadde n'omulango omunene nnyo wano ku intaneti. Tusaba pulezidenti w'eggwanga lyaffe Kyagulanyi Ssentamu olangirira akaseera ak'akazigizigi mu ggwanga Uganda. Kubanga ebintu bye mwogedde ne mubiteeka kungulu bitwennyamizze kugamba mwebala okutubuulira bwe tugattako ebyaffe bye tubadde tumanyi ng'abakweregerevo. Tukusaba Oweekitiibwa Pulezidenti solution eryegi langirira akaseera ak'akazigizigi mu ggwanga Uganda. Ekirala nga bwe mulaba abasajja bano bwe badibaze budget yonna bagikoze nga ya Museveni, ensonga enkulu ez'omuntu wa wansi tebazikwatako. Budget bagenda bagitwala bwe batyo okuva mu myaka gya 9 nga bagitwala bagizze wa Museveni bagitwala kati budget yonna ya Museveni. Buli mulimu gwonna mu ggwanga Uganda baagutwala. Ffe gwe tukola tugukola mu bugubi. Mukimanyi olwaleero nga twasazeewo okuboyikootinga amata. Ewiiki Lwabwoga afiirwa biliyoni 4 ne tusalawo obutanywa mata ga mu maduuka okujjako nga tunywa gavudde Kenya. Naye ebyo simanyi birato, simanyi lanto, simanyi biki ebyo byonna bena ne tugaana obinywa. Ku mata kwokka Lwabwogo buli wiiki ayingiza 4 billions ku mata. Lwabwogo yatwala amajani, Lwabwogo yatwala emmwanyi ne sukali, buli kintu kyonna ekikwatagana ku kyayi kya Lwabwogo. Kati Oweekitiibwa Pulezidenti lwaki tolangirira akaseera ak'akazigizigi mu ggwanga Uganda? Ffenna Uganda nayo tugifunda mu 1. Tulina ensonga ennambulukufu ezitegeerwa omuntu wa wansi, ziri eziri tekinika ezammwe eza waggulu ezo zo zibeereyo, naye ensonga ezikwata ku muntu wa wansi omuli bannayuganda bannaffe 18 abaabula ensonga eyo njajja esibako nze muntu atavanga ku John Bosco Kibalama bukyanga abula neddamulira ne banne Kanatandi Group. Ensonga eyo tuyeeta abantu baabwe tubateekewo wali. Abaana abaatwalibwa mu kkooti y'amagye ne babonyaabonyezebwa eyo ab'enganda zaabwe bajje. Abaana abaliyo abapya be bali mu kuwamba kati ttiimu eno ey'abajjeno Akireewo ne Gaddafi ba Bobby Yanga, tupakeginge bulungi ensonga zino. Pulezidenti olangirira akaseera ak'akazigizigi tukoyo tubba, tukoyo tubonyaabonya. Tetusobola kubeera n'ekitundu kya NUP, ekitundu ky'enkyukakyuka ekimu nga kikaaba kiri mu kkomera Kivunda. Abaana kati ababadde batambula obulungi bali mu miggo na mu bugaali, balina biggata mu migongo gyabwe okusobola okutambula. Ate abamu nga bali mu paalamenti bayisa ssente ziwa Museveni. Bye tukola tuba tetubimanyi. Ba MP baffe beenyigira batya mu kukola bajeti zonna nga ya Museveni. Emyaka 5 gyonna egiyise gye babaddeko balabi tewali bajeti eyise ng'etuyamba. Neeno ne batuula ne bagiyisa. Museveni kwajja ssente eziteeka amafuta mu drones ezitusomba. Museveni kwajja ssente eziriisa abaana baffe akawunga mu makomera. Abaana tebeesimbyewo, tebalina bifo bye baagala. Kubanga senga wabaddewo Gaddafi we yeesimbye, twali badde tugamba nti Gaddafi ayagala bwa MP. Tubeera tutya n'ekitundu ekimu nga kikaaba. Ekitundu ekimu bali mu malwaliro ebyaddala abaana babamenye, ate ekitundu ekirala kiri mu paalamenti kiteesa. Lwaki tugoberera nga Museveni yakwata baakuba muwadanku nnyingi ku poliisi ne mu drone? MP muwada baakuba muwada nga alina mu kisiibo n'abagamba bannayindi mu kisiibo ne bamugamba bamukuba n'agamba mumpe ku mazzi.
ne bamugamba nedda tetulina mazzi tulina juice ne bamugamba tulina yogurt tukuwe yogurt n'abagamba nasiibye ne bamubuuza ne bamubuuza yasiibye anywa amazzi ne bakuba muwadda n'alaajana mu maaso g'abaana ba Olivia Katenda abaana abagenda abawa MP waabwe ekitiibwa MP Muwadda n'agamba abagundi abo abajja ati n'abapoliisi bannange nze ndi MP Kyaddondo ekyo nekimukubya bannange nze ndi kanso n'abagamba nnyina ne law farm ne bamukuba n'abagamba nze shadow minister wa foreign affairs ne bamukuba n'abagamba bannaye nze mbayambako okubongeza omusaala okubazimbira amayumba nze nvunaanyizibwa nze naleeta motion eyo mu parliament ne bamukuba ne bamala omukuba n'atambula n'agenda ku budget committee muri mu kuyisa budget ne bakuba ngono Wema Kindyani gundi yo muwanvu nyeko baba kuba emiggo ng'abaana balaba Olivia Katende yagamba yava ku bye yaliko n'awulira ennaku nga Muwadda alaajana babajja mu drone ne basooka ne bateekayo bana abaana ne baleeta ba MP ne babakasuka ku baana kati embooko zonna nga zikwata ba Muwadda kati nga Bakatende bo babulira mwani mu Muwadda yayogera ebigambo n'ayogera Oluwarabu oddumalayo ne bakuba Muwadda emiggo nze mbuuza ababaka ba Nuupu mulemeddeyo mu kike mufuna mu budget muinako enjawulo kati budget eyite gundi etuyambe kimusooke mutubulire budget eyayita ewedde neggwako yakola ki kike batukoledde nga bannayuganda abawansi nga Uganda kiki nalabye amataba g'omu Kampala Lukwago naimya n'agamba bw'ati ffe twasuggestinga dda batuwe ssente tukole emyala 8 karavati box 8 tubenga amataba gonna tugamaliriza n'age Kenya gonna nga tugamaze nga tugakuŋŋaanyiza wano 8 caravats twalinda batuwe ssente zaabula nga Balukwago bennyini babaddeko awo emabegakaawo nga batugamba ssente za World Bank weeziri. Yes, World Bank yatuwadde ssente za karavati fenga KCC batuwadde ssente ezo Luyimbazi yazoogerera ssente ezo gundi yazoogerera akakasajja akakasiiwuufu kaani waliwo akasajja akakalinga obutuuliro bw'ensuwa bakayitaani maama kaminisita ka Kampala Kabuye Kyofa Togabye n'atugamba World Bank etuwadde ssente wano tugenda kukola enguudo n'emyala Luyimbazi n'alangirira ezo ssente nze mbuuza ne ono mukalu wa Bwogo yani Dorose Kisiko Dorose Kibira n'agamba bw'ati yenna nga asibye kajini ayambadde kajini kamusitudde eno ebbina bweriti kamusitudde ebbina ataddeko elementi olwaleero ingini ya Kisaka Dorothe alambudde Kampala ingini yakakasizza nti ssente za World Bank kezaatuuse agenda kumaliriza emyala gyonna n'alyoka alambula ekibuga era olwaleero ayongedde okulambula ekibuga ng'alina yingini ya Luyimbazi okwongera okutaasa abannakibuga ku mataba kubanga ssente zaatuuse ssente za World Bank zejja waziriwa nkugambye yayambalanga jini akokonya lwa Bwogo alumya kika lwa Bwogo kiri kiwala kya Museveni kyonna kiyikayika kiti kyonna kitambulanga ekitalina gundi ye n'alyoka asiba kali n'akateeka waggulu bw'ati nakunukira alingani anateirani SB4 yadduse ekibuga Babyloni kyabadde kimugwiridde naye bate yonnoonyaayo ki bannange ekibuga Babyloni
Sente za World Bank ziriwa. Nedda sente za World Bank ziriwa. Lukwago jukira nga mwatugamba nti mwafuna sente mu World Bank zaakola ki ate nga babawola mpole ziri ludda wazaakola ki njagala NUP Parliamentary Caucus mutubulire budget eri bwe mwagiyisa bannayuganda tugifunyemu ki mulyoke mutuule mweno. Njagala okwebaza Honorable Ssenyonyi ne president waffe naye president irangirira akaseera akakazigizigi Museveni aveeko. Eyo nvuddeyo. Musoke mumulabe Uganda. Uganda waliyo ekitundu ekitalina kaabuyonjo wabula bagambye ekitundu kyabwe okusobola okukula obulungi babawe town council. Kakati yonga tuvuddeyo bo abatuze mu district eyesemba bule bali mu bweraliikirivu obw'okulumbibwa endwadde eziva ku bukyafu nga kino kiva ku butaba na kaabuyonjo zimala. Abantu abasinga okukosebwa be babawangalira mu ggombolola y'Olwebitakuli wabula nga kino bakinenyeza bakulembeze oba obuyinza mu kitundu ekyo abakiteekateeka obubi. Nabyo Musasi waffe abirina era kabitumalireyo mu bujjuvu. Zino ze zimu kaabuyonjo ezikozesebwa abatuuze abasinga mu kitundu ky'Olwebitakuli mu disitulikiti y'e Bule. Kaabuyonjo zino ezimu zaagwamu dda kyokka ng'endala eziriwo ziriko miti nga zino zaakazibwako kaabuyonjo z'enkoma. Mu tawuni y'Olwebitakuli wano we wasinga okuba abapangisa abangi kyokka nga tebalina kaabuyonjo ekibatuusizza n'okutandika okukyama mu nsiko. Kati bano batutegezezza nga bwe bafunye ebirwadde ebitagambika nga babijja mu kaabuyonjo zino buli lwe bagendayo. Endwadde ezivanga ku bukyafu zo nnyingi mu kitundu kyaffe kubanga ogenda owulira mu malwaliro gy'ogenze eva n'owulira nti ogenze omulundi ogusooka typhoid bwe bityo dayoliya bye bisinga okukosa abantu b'omu kitundu. Kyokka bwe kituuka ku ky'amazzi ge bakozesa ewaka bagagabana n'ente kuba bagasena mu bidiba. Wano we basinzidde ne basaba gavumenti esumuse ekitundu ky'Olwebitakuli ekiteeke ku mutendera gwa tawuni kanso osanga lwe banawona obukyafu oba bazimbyeko akayumba. Omuntu omu nga toyireta agitadde mu maaso g'ennyumba ya munne kubanga situlina pulaani. Ekyamazima twetaaga ekifo kino kifuula tawuni kanso kubanga amateeka agafuga tawuni kanso. Oyo omusajja tata wa muntu ate bba wa muntu. Tebalina ttooyi bapama mu nsiko baagala tawuni kanso. Ate Museveni tagana agenda gibawa kubanga tawuni kanso ejjirako ebifo. Ye Museveni afunawo ajja gibawa musigale nga mupama mu nsiko musigale nga munywa typhoid nga mulya typhoid. Sembabule Lwebitakuli Lwemiyaga bukyanga etandika eri mu mikono gya NRM okuva mu 86 paka kati. Ate ab'ekawempe mmwe mwalonda bubi kyemuva temufuna service delivery mulonde ba NRM obugalo. Museveni omanye Museveni yo NRM ekyanzija mu NRM. Kasita Museveni kasita NRM yatandika okulya ebisesemye bya Museveni n'envaayo. Yasesema bo ne balya nabbanja buli gy'alaga ne bakasolo bani bagamba bati Museveni yabasesema mu bo ne balya. Anti mmwe mulonda bubi mulonda opposition. Ogwo kugambo gwa Museveni kati bagukwata. Buli gye balaga ab'ekawempe jo babadde kawempe. Ab'ekawempe nanti namwe mutulemesa okuweereza. Abantu bemuweereza nze sibalaba nkona mu ofiisi yange tebatubuulira bizibu byammwe. Ate ab'Essembabule
Sam Kuteesa agifuze emyaka gyonna paka 221 bapama mu nsiko amazzi baganywa nante. On top of that oluvannyuma lw'okulaakulana okutuuka okupama mu nsiko kati baagala tawuni kanso katubakubireko okugala. Bannange Uganda tulina ekizibu. Abaana musituke musomesa abazadde. In fact tugenda kutuuka ku mutendero gw'okubonereza abazadde. Omwana kwate kiboka agambe taata galamira. Tata bino ebintu byokola galamira. Omwana beyo tata kiboko 2 tata yingire mu nnyumba nga akaaba. Kugamba tusobole okutereeza guno omulembe. Ngani? Shalom yabadde akaaba. Ebeni n'amugamba Shalom nkubuulire weekaabya but let me tell you one thing. Your mom can beat. Gochali awo kyasaganza nkubye nankongokako but your mom n'amugamba Shalom sirika yamusanza amubuulirira. Mama yasanze Ebeni abuulirira Shalom n'amugamba Shalom mami can beat your mom. In fact yamugambye mama wo. Okyakaba naye mama wo akuba. Kati abazadde musituke tukuba abaana musituke tukuba abazadde. Tata w'omuntu agambye tetulina toyi, tetulina mazzi, tetulina pulaani naye twagala kubeera tawuni kanso. Kati ng'omwana we aveeri nga gyakuba kitaawe nga mugamba mbuno omwana alina empisa embi. Kambalageyo omulalo ow'okkuba wano. Waliwo wano ow'okkuba ye wakuba misekuzo. Kibuli kakati ye Mufti wa Uganda Sheikh Ramadan Mubajje asabye gavumenti okuwera omukutu ogwa TikTok gwagamba nti gujjuddeko abantu abagukozesa obubi omuli n'okusiga obukyayi ng'agamba mbu guno mubi nnyo n'okusinga ogwa Facebook gavumenti gwe yawera gye buvuddeko. Okwogera bino Mubajje naye abadde akulembeddemu okusala Idi. Ekisooka ye Mubajje amanyi nti e Uganda tewaliyo Facebook ako katereke omukubireko ne mu bugalo. Bo bwe bejjako balowooza naffe twavaako. Kati mutabani wa Mubajje ali ku Facebook ow'emyaka gyaffe ali ku Facebook bwe yawulidde Mubajje ng'ayogera ekyo ekigambo yawulidde atya nti nina taata. Ffe tetuvangako ku Facebook yadde olunaku n'olu mu ggwanga Uganda. Kati mbubajjeko TikTok. Fitiri ku muzikiti gwa Old Kampala nga kuno kwetabiddwako abasiraamu bangi. Uganda Muslim Supreme Council nabo basinzidde wano ne bategeeza nga bwe bagoberera amateeka mu kulonda obukulembeze obwa Uganda Muslim Supreme Council obujja. Olwaleero enkumi n'enkumi z'Abayisiraamu zikedde kweyiwa ku muzikiti gwa Kampala mukadde era okukola ng'ekitebe ekikulu ekya Uganda Muslim Supreme Council okwetaba mu kusala kwa Eid al-Fitr efundikira ekisibo ekitukuvu ekya Ramadan. Abakulembeze ba Uganda Muslim Supreme Council nabo babaddewo mu kusaala kuno. Ng'alinya emimbali oba akatuuti Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje abuulira abasiraamu akabi akali ku mukutu gw'omutimbagano gwa TikTok gwagamba nti mubi nnyo n'okusinga Facebook era ng'alumiriza nti gujjuddeko bakireereesi. Ekizibu kyatujjira kye kya TikTok kati kyonoonya abantu empisa tekuli kirungi. Alimba duli babbanga ne tutamanya ekibaluma bwe babba ne babitwala enduulu ne zivuga buli waayita wuyo Mubajje wuyo yabbye ettaka ly'Egindi wuyo yabbye Desembabule wuyo mubbi ebyo bye bimuluma. Ekyo kye kimuluma teri kirala. Teri kibalumanga kubalabisa bannange KDF mwebale nnyo Kadama Defense Forces mwongereemu omuliro anti yatulumbye wulira. Oliwo yangambye nti bw'oyingira mu TikTok tovaamu kubanga buli lw'obikula bw'oti olaba kirala. Sheitani awo etuddewo nnyo awo mu TikTok. Gavumenti ya Uganda yaweera Facebook ne Facebook yali regulated nti ebiseera ebimu bw'oleetamu content eteri nnungi teyitawo. Naye ate TikTok erabika nga y'abantu bonna abakyamu bonna bali mu TikTok.
olabye kinakola bulungi singa TikTok evaawo kubanga terina mugaso. Ono agamba nti kuliko ne bamaseeka abatandise okubuzaabuza abasiraamu nga bayita ku mukutu guno. Olwokubanga ne baseeka ababeerako bawa zifatuwa ezitali ntuufu, bavuma buvumi, tebabuulirira, baleeta ebintu ebikaya abasiraamu ebyawulayawula abasiraamu. Mu kusaala kuno Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Abbas Mubajje TikTok ye yatta kirya, TikTok ye yatta Muwaya, TikTok ye yatta Sentam, TikTok ye yatta Kigundu, Muhammad Kigundu, TikTok ye yatta Muhammad Kirumira, TikTok ye yatta Sheikh Muzata, TikTok ye badde tta abasiraamu. TikTok ye badde tta abasiraamu. Amazima ge gabaluma. Nedda mulemere ku ntebe ezo naye temujja kuzituula mu mirembe. Ku mulembe ogwaffe temugenda kubanga luli wali obba nga ne boogera mubajje nga tobimanyi tebikukwatako naye kati twogera bye mugenda kukola ne mubikola ng'olwedde mwaswala dda. Olabye mani Winnie Kiza bw'abadde ayagala entebe emumire, olabye Winnie Kiza bw'abadde aswala byagenza okukola leero twabitegedde eggulu. Mubajje ku bizibu obusiraamu bwe buyitamu. Obusiraamu buyina ebizibu. Abasiraamu bali mu makomera, buli muntu. Masaba yava mu kkomera n'angamba wire ekiri mu Ssemwayi, oyinza okugamba oli Mekka. Yagamba ekiri mu Ssemwayi ku ssaawa y'okusaala eri wansi mbuno eyo mu mpuku yaabwe eriyo Bayibuli eriyo ne Qur'ani, era babakkiriza okusaala n'okusaba, naye nti ekiri mu Ssemwayi wansi eyo oyinza okugamba nti oli Mekka ku Kaaba. Abasiraamu bali eyo abayitirivu. TikTok ye yabatwalayo. Era mubajje bw'oba owulira nga kikulemeredde, lwaki tovira abasiraamu ne bakola ku nsonga zaabwe? Ani yakulayirira nti gwe gwasembayo mu busiraamu, gwasembayo, gwasooka, gwasembayo? Mubajje tavaawo, Mayiga tavaawo, buli muntu alina Museveni tava mu kifo, naye mbakakasa kuno mugenda vaawo. Mubajje tulaba nga obadde okyalwana n'abasiraamu bokka. Operation Clean the House bwe tukumaliriza ffenna lumu abakristaayo nga ffenna twambuka Gunde na Mirembe nga tujjawo Kazimba Mugalu, ffenna solida tusobole okukirininga ennyumba ezo bwe zimala, kubanga Museveni ekintu ekimufudde ekikyamukutte akyalina eddoboozi ly'abannaddiini abali ku sayidi ye. Buli lwabanga akyalina eddoboozi ly'abannaddiini abali ku sayidi ye awulira akabugumubugumu waali. Empewo tennaba mmufuwa bulungi kuba mmwe mumubiseeko. Kati kino ekyokujjawo mubajje kibeere ky'abannayuganda ffenna. Tujjawo mubajje obusiraamu butereere. Abasiraamu tukwatireko tugende tujjawo buli tugende mu Buganda nga tebiriimu ki, tebiriimu ddiini, tebiriimu ki. Abasoga batukwatireko tujjeyo Mayiga. Tumale okujjawo mu Mayiga mu celebration tugende Busoga tujjewo akakasajja kamuvawala tutereeze eggwanga lyaffe. Ensonga zonna zibe nga zitukwatako eki. Omwana yagambye ekinyingiza mu lutalo lw'e Busoga okubanja Kyabazinga. Abasoga baatuyambako ku lutalo lw'e Namibia, twakuba emmundu e Namibia. Abasoga baakuba emmundu e Namibia, naye nga bakimanyi bulungi nti bo kabaka waabwe bamuleseeyo e Busoga, naye ne bajja ne tugenda e Namibia ne tukuba emmundu ne tujjayo kabaka ne tumuleeta. Kati Abaganda tetusobola kusirika nga tunoonya Kyabazinga tetumulaba. Kyabazinga aliwa? Tubuuza Kyabazinga aliwa? Omusumaali ye yeesumaalise mu maaso ga kamera. Era bannange Kyabazinga ngwa tukusabyeko Kyabazinga omusumaali. Kyabazinga musumaali.
nedda ku kasajja gwa Kasumaali Kyabazinga Musumaali era mwaddukidde wasali musalo Musumaali n'abiyingiramu n'abiteekamu ssente Kasumaali gwe twakusabyeko ku Basumaali b'e Somalia Abaganda tukube mundu e Busoga wano waliyo problem Kyabazinga si kabaka wa Busoga yekka no kabaka waffe eyo ensobi twagikola ku Lwenzululu ne bakwata kabaka waffe ow'Olwenzululu ne bamukuba jeke ne tusirika bannange tubakubanga tuliba bane bakubanga biseera bino Museveni olula nabagamba nasuubiza mama ne mugamba mama taata kubye ndi muto kuba ndi munnasale naye bwe ndi kulanja kuba taata agezanga nakubako era emyaka ne giyita waawo muzeeyi n'aterera lwali olwo ne yeesosonkereza nga tukuze twayempawalinga mama n'akuba taata twakola ensobi ku Bwakabaka bwa Lwenzululu era tujenenya tetugenda kuddayo gikola musituke tulwanirire kabaka Kyabazinga aliwo muva wala Kyabazinga bwaba wali olabye Baba TV olwaliro bwe mutaddeyo ng'emuwaanawaana bulijjo Baba TV nga temupostinga Kyabazinga Baba TV mutandise ne muleta n'ebifaananyi ebikadde ebya Idi eri ne mubireeta ng'ali ne ine Banyarwanda mukakasanga Kyabazinga gyali bwaba gyali lwaki tayogera bakabaka baffe lwaki tebogera Buganda buli lwebanja nga Mayiga ayambala obusuuti ng'ajja Yesu maalika mu maaso kabaka ye kitaffe twagala eddoboozi lya kabaka in fact eddoboozi lya Mayiga litulumya emitwe twagala eddoboozi lya Ssaabasajja kabaka erituwonya endwadde kabaka ayogera n'owona obulwadde endwadde ezituluma e Uganda kulwakuba tulwawo n'okuwulira eddoboozi lya Ssaabasajja kabaka kati wulira mbuno olw'emitakuli waliyo typhoid bw'olwala typhoid kitegeeza kulya bbi okimanyi bwe bakukeberanga nga oyina typhoid kitegeeza kulya bbi okimanyi ekyo Era bannange bannaddiini naye bannaye bannaddiini Wanga Yoweri Kaguta Museveni asabye abakristaayo okwettanira enteekateeka za gavumenti eziteereddwawo okwekulaakulanya basobole okweyimirizaawo. Museveni obubaka buno abutisse minisita w'ebyamasannyalaze Ruth Nankabirwa amukiikiridde ku mukolo ogw'okutuuza Reverend Canon Gaston Nsereko ng'omulabirizi w'obulabirizi bwa West Buganda omujja. Omukolo ogw'okutuuza Nsereko gukoleddwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu. Libadde essanyu jjerere ku lusozi Kako mu ggombolola ya Nnyendo Mukungwe mu kibuga Masaka nga Reverend Canon Gaston Nsereko atuuzibwa ng'omulabirizi omuggya owa West Buganda ku mukolo oguyindidde ku lutikko ya St. Paul e Kako. Ono atuuziddwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu okudda mu bigere by'abadde omulabirizi wa West Buganda Right Reverend kasitola bakazimba Mugalu mu kintu Kazimba Mugalu kisikirize kya sitaani okimanyi okimanyi nti mu kkanisa Kazimba Mugalu kisikirize kya sitaani nkiddamu mukatemeyo mukamuwe mukimanyi nti Kazimba Mugalu mu kkanisa ya Uganda kisikirize kya sitaani genda osome ekitabo kya Yobu essuula ey'okubiri esooka yakubiri Bayibuli egamba abaana bakatonda bwe bajja okukiika sitaani yajjiramu bajja mu kanisa sitaani najja mu kanisa n'atuula okimanyi nti nno sitaani asoma Bayibuli okimanyi nti sitaani asobola okusoma Bayibuli genda osome Matayo essuula 4 Bayibuli egamba bweti sitaani yagamba Yesu kyawandiikibwa nti kati sitaani bw'aba tasoma Bayibuli ekyawandiikibwa ekyo yakijjawa Kazimba Mugalu kisikirize kya sitaani mu kanisa okimanyi nti nti Kazimba Mugalu yeetaba mu kukaka Kyabazinga okumuwasizza akakazi katayagala okimanyi nti bakukuta okugatta Kyabazinga ekiro emisana ne bakola emikolo ebiri egy'okumugatta nga beeraliikira maama we London nga Kazimba Mugalu mwali
Okimanyi nti ebizibu ebiri e Busoga Kazimba Mugalu abicontributingako 75%. Okimanyi Kazimba Mugalu yakimanya nti obufumbo bwayingizaamu kyabazinga bubi. Yali akimanyi nti bwa mundu n'atamuyamba. Okimanyi nti ebiseera ebyo nayogera ebintu bino awatayogerekeka. Ekkanisa n'enjibuulira, gavumenti n'enjibuulira, ne Busoga n'enjibuulira. Kati kyabazinga aliwa. Tubabuuza kyabazinga aliwa. Omusomali yayogera. Mukimanyi nti Kazimba Mugalu kisiikirize kya sitaani mu kanisa. Mbu Museveni yawaddewo omusajja asereko. Kyemugamba ffenna simanyi aba Western Buganda, simanyi Eastern Buganda, ng'ong'ong'ong'o. Tetusobola kugulira Ssaabalabirizi mmotoka. Neyabaddewo tubadde tetumumanyi. Ebigere byatutte Anania bye bitutte Safira. Oyo Museveni gwe yaweereddewo ekimotoka. Temumusuubira bakolera kintu neki ekyo Museveni akikola akigenderedde. Oyo yafiiridde mu zzaaliro tu. Eggulyo lyatandise bwe liti Museveni olwaleero ng'atuma Kazimba Mugalu gunda waddeyo emmotoka n'agamba bannayuganda bettanire enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya zibajje mu bwavu. Oba bannayuganda basobola okwettanira enteekateeka z'e Saudi Arabia ezibajja mu bwavu mu Saudi Arabia, kiki ekiganye bannayuganda okwettanira enteekateeka za gavumenti ezibajja mu bwavu? Mu kubala abantu mwatugambye abantu over emitwalo 3 bali mu nteekateeka z'ebweru w'eggwanga kwejja mu bwavu. Enteekateeka za Museveni zitu lwaki abantu bazira enteekateeka za gavumenti ezibajja mu bwavu ne bagenda ze Saudi Arabia ezirimu n'okuddira mu kibokisi ng'ofudde. Nedda Kazimba Mulalu sooka otubuulire kiki ekirekesaawo abaana enteekateeka za gavumenti ezibajja mu bwavu awaka ne bagenda mu ze Saudi? Kazimba Mulalu ekyo wakyebuuzizaako. Era ekintu ky'otembeeta lwaki abantu bakidduka? Kiki ekimalidde abantu ebweru nga mu Uganda waliyo enteekateeka ezijja abantu mu bwavu tu? Bukyanga mutandika okuzitembeeta baani abavudde mu bwavu? Ng'oggyeko bitaatuule yayodde biliyoni mutuwe omuntu yali avudde mu bwavu. Mujjukira omusajja yali alimye amapaapaali ge ebugerere. Museveni n'agendayo mujja mu bwavu. Ekiro n'asindika helikopita n'egenda eyita mu mapaapaali gonna obudde okukyanga gonna gayiise. Enteekateeka ki ezijja abantu mu bwavu ng'abantu abalima amajaani e Bushenyi, e Fort Portal ne Wawa abalima amajaani kilo ya nusu 5. Naye Kazimba Mulalu okimanyi Kazimba Mugalu nti oli kisiikirize kya sitaani mu kanisa? Kiki ekirekesa bwe wabaawo enteekateeka ezikuza gavumenti ezikuza abantu bajja mu bwavu? Abantu bagenda batekuze Saudi Arabia, omuntu n'alekawo omukazi we n'abaana. Omanyi gwe kyekitegeeza? Omanyi kyekitegeeza? Juzi ku birthday yange mu December Eben nangamba daddy nkooyo okusala keeki zo. Nkooyo okusala keeki zo. Bw'oba tosobola kudda kwesalira keeki zo, siddamu kusalira keeki. Kubanga asaze keeki azikooye. Buli wabaawo okusala keeki nga bagamba olwaleero birthday ya Eben agenda kusala gundi keeki ya daddy we. Ku luno yambuulira amazima n'angamba daddy siddamu. Omanyi kye kiyitibwa okulekawo famire yo ogende mu nteekateeka za gavumenti enteekateeka ezikuza ezijja omuntu mu bwavu ekkata
eze Uganda zaaliwo zijja abantu mu bwavu omanyi bwe nali nfaanana nga ndiye Uganda enteekateeka ezo zaali luddawo okimanyi enteekateeka ezo Museveni ozireta Museveni yaleeta entandikwa n'aleeta bonna bagaggawale mutuweeyo omuntu eyava mu bwavu naye ekkanisa mwetabye mu bulimba n'obubbi bwa Museveni okubutambuza mu bantu Gwensereko wakutte ekimotoka kya Museveni wamaze okutulaba obaafa abakristaayo tetulina busobozi bukugulira mmotoka tetusobola kuvumirira mpuuga gwe baawa akasiimo nga yakatuuka mu woofiisi ne twerabira munnaddiini gwe bawadde ekimotoka nga tannaba na kutuuka Yesu yatambuza ebigere Yesu ewiiki esembayo ng'agenda okufa lwe yagamba nedda bannange nange ntambuza nnyo ebigere muleete endogoyi n'omwana gwayo olunaku olw'amatabi yakikola ku Sande ne bamukuba egy'eggombolola n'afa wiiki esembayo nga Yesu anaava ku nsi lwe yalinnya emmotoka naye yali atambuza abalema azuukiza abafu akoze atya Nsereko Gwensereko gwe batikkidde gwe baweereddewo ekimotoka wakasabira abafu bameka ne bazuukira olyoka ogendere mu mmotoka emmotoka ekukulembere obuweereza bwo buli ki otambuza abalema bameka naye bannaye bantu mwesenga mwatambuza abalema bannaye basajja mwesenga mwe mwali Eriya Bayibuli egamba Eriya yazuukiza omwana wa Namwandu Eriya yalagira enkuba n'entatonya n'agiragira n'entonya mmwe temulinaayo yadde in fact temulina na makulu mu COVID babagamba mutuule wakati muddamu okutambula temulina makulu naye bwe mutuuka mu campaign kati mulina amakulu babawa ebimotoka lwaki mu COVID temwaliko ku bantu abatambula okutuwa services zammwe tezalina makulu kati oba services zammwe tezirina makulu mu bulamu bw'abantu bakuwa ekimotoka ku ki nga tonnabuulirayo Samoni Neegi waliwo ebisiikirize bya sitaani mu kanisa ya Uganda Nsereko gw'omu ku kyo edde Ekereziya yabeeranga n'emmotoka za Ekereziya nga Ekereziya yeekolera ku nsonga zaayo buli faaza yatambuliranga ku kabangali ddabo kabini nga za kisomesa ziwandiikiddwako za kisomesa ekyo ziva Mitalamaliya feze waffe zaabanga z'Emitalamaliya faaza najja n'atuwa emmisa ne tujja nga tulina ebintu tulina ebikajjo tulina amapeera tulina embuzi tulina enkoko naddayo nga ddabo kabini ejjudde omutima ogwo guli luddawo ogw'okutuweereza naffe ne tubaweereza mu Uganda muweereza Museveni kuba kati yabawa nammwe gwe muwa ekkanisa y'ekakoba gyokye nedda omuntu yokye ekkanisa eyo nkuwa $5,000,000 wana abawuliriza bateekawo $7,000,000 5 mmeka kwokya amakanisa gabalema okwokya eyo ekkanisa mugyokye leero wali ekkanisa z'abaprotestant n'abalokole mmwe bannange mmwe Katonda abayambe nze ne mala nkwata obuyinza mu Uganda nsooka n'enzigalawo abalokole ba Museveni bonna okujjako abasabira mu biwempe sirwadda siddayo mulabanga asaba weewaawo abaprotestant embagala tusigaza abasiraamu n'abakatoliki mwe n'abagala ogundi okusaba mugende eyo tusooke tubeereko awo nga bonga botokenneenya tumale okwawula endiga mu mbuzi Museveni akugulira ekimotoka kuki era omusajja bwe yabadde ayogera yagambye ngenda kusooka ku nteekateeka za gavumenti okujja abantu mu bwavu kyogamba oli munna abaddewo abadde tayagala ye yasibidde abantu mu bwavu nedda abaddewo asibidde abantu mu bwavu oba yaziridde okay Kazimba Mugalu gy'asumba bonna baava mu bwavu Ruth Nankabirwa agenda azunga ng'omukka gw'omukanzu adde naddeeri Uganda teyina masanyalaze
wabula ali mu kuzunga kwonoona kanisa ya Uganda aliawo ali mu kwonoona kanisa yayingizayo omusimbi yayingizayo gundi ayenze ku priest ono no kazimba mugalu ne noyo mukazi Nankabiro muri mu bwenzi Minister wa masanyalaze ate yatutte ekimotoka amasanyalaze Uganda abantu bafiridwa sente mu masanyalaze Nankabiro ali mu kanisa ali mu kumenya kanisa oluvaawo nga mubajja agamba banaye mujjeko TikTok bana abaana boogera amazima Henry Katumba Tamale eyawumula gye buvuddeko Kazimba asabye omulabirizi omujja okukola omulimu gwa Katonda ogumukwasiddwa n'amusaba okutambuza projekiti ezirekeddwawo munne obulabirizi busobole okugenda mu maaso laba ekisikirize kya sitaani mu kanisa ng'ayogerako eri abakkiriza omulabirizi omujja azzeemu okuwera nga bw'agenda okuweereza n'amaanyi ge gonna mu ngeri ewesa Mukama Katonda ekitiibwa njife mukyala wange n'ennyumba yange tuli bamalirizo bamalirivu okuweereza Mukama n'olw'ensonga eyo tubategeeza era nga tubakubira omulanga mwe n'abantu ba Katonda okutwegattako ono ayogedde ne byagenda okuteekako essira mu buweereza bwe n'enyama egavumenti n'obukulembeze bwonna mu mitendera gyonna okuka wansi nti nja kuwagira n'okussa mu nkola enteekateeka n'enteeka za gavumenti enteekateeka za gavumenti za kusomba baana mu drone enteekateeka za gavumenti kusiba baana batalina misango akubye ekirayiro ky'okuzigondera mugendeeyo musabe enteekateeka za Museveni za kwavuwaza bantu Katonda si yamusimbyewo Museveni yamusimbyewo ekirayiro kyasoose okukuba kyakugondera nteekateeka za gavumenti okimanyi nti eyeekako gy'oli walingayo emmwanyi n'ebitooke tambula abakristaayo bo waliwo ayina olusuku ensuku zaabwe zaalagawa eyo yenteekateeka ya gavumenti okimanyi nti abantu beeyo baayinanga ente banywanga amata nga bagakamye mu nte zaabwe ku makya oba ekiro wakyaliyo abazirina eyo yenteekateeka ya gavumenti wabula akubye ekirayiro kyagenda okusooka okukola kwe ku implementing enteekateeka za gavumenti mbu oyo kitaffe mu Katonda oyo kitaffe mu kutunda ekyo kisiikirize kya sitaani ekyokubiri nabagamba ku Moses gundi Banja Moses Banja si ye Banja Owennamirembe aliwa ogumotoka gwaddidde mu bigere omulabirizi omuwummuzi Henry Katumba yeeyamye okukolaganira awamu naye okutwala mu maaso obuweereza mu bulabirizi buno tugenda kugoberera byonootugamba tugenda kukola byonootulagira Reverend Samuel Boogere egesa omulabirizi w'obulabirizi obw'Ebuketi yabadde omubuulizi w'olunaku ng'ono yennyamidde olw'enguzi efumbekedde mu ggwanga ssaako n'emize emirala trees of adultery emiti egy'obwenzi trees of malice enguzi poliisi ya gavumenti munne agivumirira ono agamba nze ngenda gendera ku poliisi za gavumenti bannange ekkanisa mulimu ebisiikirize bya sitaani njagala okwebaza jjajja w'obusiraamu omulangira Kasimu Nakibinge webale nnyo webalire ddala meseji yo yatuuse newankubadde mu ddoboozi sendeekerevu nnyo ddoboozi lya mpola mpola naye weebale meseji yo yatuuse naye senga oyongera ku ddoboozi n'oteekako n'ebigenderako n'obukwakkulizo ojja kuba otukoze bulungi naye kati gwe omu ku be tusigazza ggwe mu b'ebitiibwa ogu
gwoyogera ne tuwulira ng'emitima gyaffe gitowolokose. Njagala kwebaza Sheikh Burhan Kiti. Ositukiddwako olutalo olunene bangi naye kyoba omanya awo wooli Sheikh Burhan Kiti tovaawo. Webale nnyo webale ddala Mukama akuwa omukisa Sheikh Burhan Kiti okutambuza enjiri ya Katonda era obuulira enjiri. Yagambye tetweraliikira bye tunaalya. Yabuulidde enjiri alina nyina kantu kena binyangambye temweraliikirira bintu byonna. Ng'omuntu bw'oteekateeka ng'ogenda okulunda enkoko n'oziteekerateekera ekiyumba n'oziteekerateekera buli kimu ebbugumu lye zinaabeeramu emmere lye zigenda okulya n'oleeta enkoko n'oziteekamu. Katonda bw'atyo bwe yatuteekateeka n'aleeta bantu nkoko. Tuli nkoko za Katonda amanyi kye tunaalya amanyi bwe tunaasula. Bannange Sheikh Burhan Kiti Mukama akuwa omukisa. Obuulira enjiri n'ojjayo omutima gwange gye guba gugudde. Webale nnyo webalire ddala. Njogerera bannayuganda abafaanana nga nze. Ekintu ekirala kye mbadde nerabidde bannange kiikino. Muhoozi bali mu kumusomera manifesto ya Nuupu gye yatambulirako 2021. Balina manifesto ya Nuupu 2021 bali mu kugisoma nga bagimuvuunulira. Baagala mbunno gyagenda okuyimplementinga. Kati ate eyo twagivaako ebyali ebya 2021 twabivaako dda katuli mu 2048. Tuli ku bizungirizi. Kati ate eyo teri mu kizungirizi ne bannange. Bannaye Mukama yabonereza Museveni n'abaana. Tayinako mwana ategeera. Abaana balina ssente tebalina bye baasoma. Tekuli alina professional n'ogu. Tekuli ali professional n'ogu. Abaana ssente zaaliwo. Amasomero gaaliwo. Abaana babatwalanga mu mmotoka ku makya tebakubwa nkuba. Naye tayinaako n'ogu yasoma. Naye alinga Afande Katongole. Kati Museveni kiki ekikwawula n'Afande Katongole ku baana? Tayinayo wa diguli toyinayo wa diguli. Abaana bo baasoma ki? Oyinayo looya. Olwaliro Honale Busenyunya abadde ayogera mu Parliament n'agamba temuyinza gamba muli mu ku-implementinga n'oku-improvinga sciences ng'omwana atuuka ku practicals S4 nga lwalaba ku apparatus. Omusomesa abadde azikuba ku lubaawo. Pipeti ticha bwagikuba nga yeewese bw'ati omwana aba amanyi pipeti yakula ng'olukokola. Era omusomesa kagikuba ng'eri bweti omwana aba amanyi pipeti yakula bweti. Ye gundi kyendala gye nzijukirako awo apparatus ki gye nziju. Omusomesa azikuba ku lubaawo. Okimanyi nti ebintu bye bakuba ku lubaawo ogenda obbiraba wali practically nga babireese biba si byebbyo. Omwana asoma paka senior funga tatunulangako mu microscope. Ebyo bye byannemesa nze owa Afande Katongole. Owa Museveni kiki ekyamulemesa obbikola? Kiki ekyabimulemesa obbikola? Ye bannaye njagala kubuuza Musenero ne Museveni. Emmese ziri ze mwagula ebiliyoni zaatuuka. Emmese zaabiika. Emmese zaazaala. Ze zino ze tuli ennyama nga tuziyita enkoko. Emmese za biliyoni zizaakola kizaalagawa zituuseewa. Ze zino Museveni zaalambulanga embizzi. Naye bannange ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Musenero yagula emmese nga buli mmese ya biliyoni. Ne batugamba zibiika amagi. Nkugambye omusomesa akuba vaniya kalipa ku gundi ku lubaawo. Bagenda ogireeta nga si yeeyo gye yakuba ku lubaawo. Naye mbuno bayimprovinga sciences.
kankireke kyembadde ngenda okwogera. Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tugenda mu kigambo ky'ekitukuvu jangu okukosomesa oyigize batabani bo ne bawala bo. Ganya ekigambo kino kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibale ebala n'ebala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Waliwo aliredde mu Uganda kubanga waliwo ebyokukola. Isaya 6:8. Isaya 6:8. Ne mpulira eddoboozi lya Mukama nga Isaya 6:8. Ne mpulira eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti naatumaani era ani anaatugendera ani. Ne ndyoka njogera nti nze nzuuno ntuma nze. Katonda abeera alina by'ayagala okutuukiriza n'okukola ng'abiyina mu pulaani ze ne mu ggulu ku mpapula ze. Ng'alina empapula nga yasooka n'akola rough copy n'agimaliza n'akola final copy n'agiteeka awo. Pulaani yonna nga bw'ayagala ogikola n'agiteeka awo n'abuuza kati ani agenda. Eno ddiiru Katonda gy'ayagala okutumamu omuntu si yakukola mu ggulu, yakukola ku nsi. Bino ebigambo byogerwa nabbi Isaya. Saagala genda mu inner part of script eyo kuba nnene nnyo, etambula n'egenda ku Yesu n'etambula n'egenda ku ki eyo verse, naye saagala genda mu ebyo. Njagala ngende ku makulu gano agasooka ag'okungulu nga Katonda abuuza ntume ani. Isaya alina gwakiikirira. Isaya agamba ne ngamba nzuuno tumanze. Waliwo lwe wabaawo obwetaavu nga bwe buliwo kati naye nga Katonda talina gwatuma. Waliwo lwe wabaawo obwetaavu obuimplementinga okwagala kwa Katonda. Katonda takola yekka, Katonda akola n'abantu. Abantu abo balina okuba nga bali ready, balina okuba nga bawulira empuliziganya nga weri wakati waabwe ne Katonda. Abantu ba Katonda balina okuba nga bawuliza bulungi nnyo nga filazi zikola nga basobola okuwuliriza bulungi eddoboozi lya Katonda, kuba Eva Katonda abeera n'emirimu ng'anoonya ab'okutuma. Isaya n'alaba nga Katonda alina obwetaavu, atudde anoonya abuliddwa. Kati kye neebuusa, Isaya waakirabira lwe lukiiko lwali lusoose? Katonda lwe yanoonya omuntu lwe yamufuna oba yamunoonyeza ebbanga n'abula? Kirikiriya. Kati twagala tusooke tumanye ekyo. Isaya 6:8. Ne mpulira eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti naatumaani era ani anaatugendera ani. Ne ndyoka njogera nti nze nzuuno ntuma nze. Eddoboozi ku olwo lwe lyali lisoose okuyita n'okunoonya oba okwogera, oba lyali lyayogera dda nga tewali awulira, oba lyali lyayogera dda nga bonna batidde, oba lyali lyayogera dda nga bonna banafu? Ku olwo lwe lyasooka Isaya lwe yaliwulira. Katonda pulaani aziyina mu ggulu ez'okukola ebintu ku nsi, era Isaya omulimu agukola ku nsi, era ne yatumibwa ku nsi. Uganda mu kiseera kyerimu waliwo question ennene Katonda gye yali alina mu mulembe ogwo ng'abuuza ntumaani. Nga bakutte abantu 18 ababuzeewo mu ggwanga tebaliimu, gavumenti tebalinaako kiddibwamu. Bakutte abaana bali mu makomera tebalina misango. Bakutte abakyala babarepinga ne babata ne babafumita ebiti. Abapoliisi be bamenyi b'amateeka, abakuumaddembe be bamenyi b'amateeka. Ekibuuzo ekinene kikomawo, ntumaani.
okujjawo bino kubanga ebyo tebiri mu kwagala kwa Katonda ate Katonda obijjawo yeetaaga muntu. Waliwo ekibuuzo ekinene eggulu kye lirina ntumaani. Waliwo Isaaya ow'omulembe guno kubanga ye Isaaya agambye neŋŋamba nzuuno tumanze era yamutuma. Kyova olaba ayina essuula ezo zonna paka mu 6 Isaaya yagukola mu mulembe guno. Ekibuuzo kikomyewo ntume ani okujjawo Museveni? Ntume ani okujjawo effuga bbirino? Omusajja kyeyavudde abagamba mugende mukole eggaali. Temutabulatabula ggaali, abakyala mukole eggaali ezammwe nga z'abakyala. Ab'omu butale mukole eggaali nga za mu butale. Aba chapati mukole eggaali nga za chapati. Ab'ebimotoka mukole eggaali nga za bimotoka ebinene. Aba taxi mukole eggaali nga ya taxi. Mbagambye musobola okukola eggaali ne mujja taxi zonna ne muzipakinga mu kkubo. Ne mupakinga ku makya ne mwetoolooza wonna ku Makindye Barracks. Tulabe ekimotoka kya tiyagasi we kinaayita. Ne muzipakinga ku Odi Kampala ne ku CPS. Ne mubulookinga Bombo Road, Bombo talina kujja Kampala. Ne mubulookinga Masaka Road, Kasijjagirwa tajja. Ne mubulookinga Nakawambuya tavaayo. Wo njagala ombuulire Museveni atukola ki? Alinnyisa ennyonyi. Bwe yazirinyisiza Kawempe akalulu yakakuttemu. Nedda ennyonyi tezazze Kawempe. Nedda ab'e Katabi ne musibirayo gundi. SFC ne mugisibirayo. N'olooka n'owulira embaga. N'owulira embaga. Museveni atukola ki? Ne mubulookinga Northern Bypass. Ne mubulookinga Southern Bypass, Ntebe Express Highway. Vuvuzela ne zivuga, engoma nevuga. Mmwe bannayuganda tuddeyo eri ku bajjajjaffe engoma ye communication enkulu bajjajjaffe gye baali bayina. Kyova olaba akadodi ke kaasigalamu amaanyi g'abajjajjaffe. Kyova olaba olukawulira oweebwa ayiise omusanga bweyogerere. Akadodi kamala kuzikira n'abuuza bannange wano wa nti nti seeta seeta bwe mba nzire Kampala nkwata lino oba nkwata lino passport ey'okujja Busoga. Oyine passport njidi ey'okujja Busoga oba ey'okujja Buganda? Naye abantu nabo bannaye. Omuntu abuuliza seeta nti wano ndiwa ng'olwakadodi kazikidde. Kiri ekiri mu ngoma nga kimuvuddeko. Abaamasaba munyweze ekintu ekyo kuba mmwe mukisigazza. Abaamasaba munyweze ekintu ekyo. Nkugambye His Excellency olulinnya bw'ati mu kkubo bwe paba ne bakitandika. Omuntu ajja n'enkumbi, omwana yadduka ku cupa n'ajja ne kanula. Engoma ezo zirimu ekintu traditionally, spiritually. Edda mu Buganda ffe ku Sande ku makya ssaawa 2 baakubanga engoma 2. Bannange mwangwe mugende ku ekereziya ng'olwo tugenda kusaba. Ku Lwokusatu ku Lwokubiri okugogola oluzzi saagalagala midde wire muzukuke mugende mulimu oluzzi. Bwe muba temwalimye luzzi temugakimako. Kulima nguudo. Gwanga mujje nga mumanya waliwo atemye munne. Eyo gwanga mujje ofuluma ne Jambiya n'effumu n'omuggo. Saagalagala midde ogenda n'enkumbi muba mugenda kulima nguudo oba kugogola luzzi.
biri kitundu kuba kusaba Buganda byavaayo byonna kati byakuŋŋaanira mu kadodi mugule eŋŋoma buli ggaali egule eŋŋoma ne vuvuzera mugule eŋŋombe omuyizzi ne bw'aba ali ku ccupa nga bamujjanjaba munne ku mutalo omulala n'afuuwa eŋŋombe eyo y'abayizzi nga bamanya oba kiki ekibatikka bw'aba ali mu nnimiro enkumbi waagireka wasomako ku kuyigga ng'adduka emisi omuyizzi enkumbi agirekaawo n'adduka n'agenda n'ajjayo olutuula n'ajjayo effumu n'agenda ewali eŋŋombe mu ddakiika 3 nga bamaze okwesolooza bonna ku mutala gwonna twabayina ewaffe Ssemukombe batabani ba Kizimula oba abazzukulu bakyabikola waalingawo Ssekajja waalingawo Sendagire waabangawo Wire batabani ne bazzukulu ba Kizimula abalala ne bava ku mutalo omulala baayitangayo Kisubi bewakombe abekkobe nabo ne bava eyo emisinde n'embwa zaabwe n'olyoka olaba wali wa Kizimula buli omu ng'atunulanga oba kyekyo abakwatanga abalala ne bava ebuyaaya eyo eŋŋombe ng'evuga ne bava empaffe ne beekuŋŋaanya ne bajja wano ku senta eŋŋombe y'abayizzi bajjajjaffe tebaali basiru kukola bintu ebyo kuteeka bintu ebyo amaanyi agaali mu bintu ebyo kaakati mugenda gayita sitaani kati y'omuzungu bw'amala obbibajjako n'abaleetera vuvuzera opikampike ku kisaawe omuzungu bw'amala okujjako eri eŋŋombe eri ey'ejjembe ejjembe ly'ente simanyi eryegundi ery'engabi guni ng'akolerayo vuvuzera tufuwe vuvuzera mu modani we tufuwe vuvuzera naye nga tuzifuuyira mu mwoyo guli ogw'abajjajjaffe kati abatantegedde bagenda kugamba leero pasita abadde musamize mwereere oba ng'eŋŋombe ezo zaali mbi ate vuvuzera zino naki yo omuzungu akola bw'ati azikuggyako n'akuguza yasobole okubanga era akola ssente era n'akulaga nti n'okugifuuwa tugifuuwa pikampike naye nga bye bimu just yayambulamu mwoyo guli bajjajjaffe gwe baali balina nkugambye omuyizzi n'amala akusanga mu ng'osaalimbira gye baateze oli oyo osaalimba oli mu kuwulabula nsolo zaabwe obeera owedde musituke tukole ebintu tulina okukola wulira bayibuli bwebuuza ntumaani genda mu Ezeekeri 22 olunyiriri olwa3 wulira bayibuli bwegamba Ezeekeri 22:3 nenoonya omusajja mu bo Katonda azeemu anoonya oli nabbi Isaaya ono nabbi Ezeekeri Isaaya agamba noonya ntumaani ono agamba nenoonya omusajja mu bo nenoonya omukazi mu bo yandiddaabiriza olukomera n'ayimira mu kituli ekiwaguddwa mu maaso gange noonya omuntu asobola okuziba ekituli ekiwaguddwa mu Buganda Abanyarwanda ne bayingira mu Buganda wakati noonya waliwo ekituli ekyawagulwa mu Bwakabaka bwa Busoga Abanyarwanda n'Abasumaali ne bakiyingiramu kati anoonya omuntu agenda okukiziba abuze anoonya ekituli ekyawagulwa mu Bannayuganda omuntu n'ayingira mu Uganda n'abuzawo Bannayuganda 18 ne babula tebaliiko mayitire ekituli kye baawagula Katonda ayagala okukiziba baleme okuddamu okusika by'omulala waliwo ekituli ekyawagulwa mu balamuzi ne bateekamu Abanyarwanda from Kigali
omwana omulenzi yeewanye n'agamba amufuro mu Kigali batimbe erambalala. Nze mpozesa emisango mu Uganda from Kigali, expert from Kigali. Ekituli kyawagulwa mu Uganda Abanyarwanda ne bayingira. Kati Katonda agamba nnoonya omuntu agenda okuziba ekituli kino. Naye senga tamulaba n'abanga tamulabye mulabira ku kinti nno ekituli Katonda ayagala kukiziba wulira. Ku lw'ensi nemu okugizikiriza naye ne siraba n'omu. 31 kyenvudde mbafukako okunyiiga kwange bamazeewo n'omuliro gw'obusungu bwange ndese ku mutwe gwabwe ekkubo lyabwe bo bw'ayogera Mukama Katonda. Kyetuva tulina obusungu obungi ku TikTok. Bayibuli egambye Katonda atutaddeko obusungu obwo butubeereko asobole okufunamu agenda okuziba ekituli kiri ku lw'ensi. Bayibuli etulaga bulungi nti ekituli kino kyawagulwa mu nsi Uganda. Kulwakuba nnyimirizaamu olwo ogundi olwo. Kale tusooke tusome olwasatu lwonna. Ezeekeri 22:3 nennoonya omusajja mu bo eyandiddaabiriza olukomera n'ayimira mu kituli ekiwaguddwa mu maaso gange ku lw'ensi nemu okugizikiriza naye ne siraba n'omu. 31 waliwo ekituli ekiwaguddwa mu nsi yaffe ne muyingiramu ababi ne batukola bye batukola. Katonda anoonya abagenda okukiziba. Waliwo ali ready, waliwo abeeteeseteese. Mukole eggaali Mukama ali naffe. Kiri mu kwagala kwa Katonda okuziba ekituli Omunyarwanda we yayita okujoonyesa bannayuganda. Kiri mu kwagala kwa Katonda okutaasa n'okuzza obujja obwakabaka mu ggwanga Uganda obulina ekitiibwa n'obukulembeze. Mukama abawo omukisa. Weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Nkwebazizza olw'ekigambo kyo. Nsaba Mukama oyongere okunnyonnyola n'okusomesa ebigambo bino eri batabani bo ne bawala bo babitegeere okusinga bwe biri, babitegeere okusinziira Omwoyo Omutukuvu bw'ayagala babitegeere, bikole enjawulo. Mukama Bayibuli egambye nti kyovudde otufukako okunyiiga ne kuba kungi kubanga oyagala tunyiige tuveemu abasajja n'abakazi abasobola okuziba ekituli ekyawagulwa mu nsi. Omubi n'ayingira n'asaanyawo Abannayuganda n'ababuzaawo nga balamba ne bataddamu kulabika n'abasiba awatali musango. Bayibuli egambye nti ekyo ekituli oyagala kukiziba naye onoonya omuntu. Mu Isaaya Bayibuli egambye ani anaagenda gwe mba ntuma. Bayibuli egamba naye ku olwo Isaaya yaliwo. Naffe Mukama ku mulembe gwaffe wabeewo ababaawo okuvaayo okwesobolayo okuziba ekituli ekyo. Otutume assignment tugikole ensi efune emirembe mu linnya lya Yesu. Nsabidde buli omu ali wano akufune nga bwakwetaaga mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza bye natusabye. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Mukama abawo omukisa, mubeere bulungi, mweyongere okwagala Mukama, mweyongere okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu, mweyongere okulwana. Omulabe waffe tumusinga amaanyi. We tuyinza okuba tetunnatuuka, we twali si we tuli, naye era ne we tuli twebaza Mukama kuba nawo tutuuseewo. Temwebaka, temusumagira, temusaggaadi, mweyongere okulwana, olutalo tujja dduggusa. Aleero gamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo ne nsikiza n'omutima gwange ne njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, luwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo okwagala ko ayi Katonda n'okusa kimuka Omwoyo Omutukuvu tusaba bibe naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe okatubaako emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Mukama abawo omukisa, mubeere bulungi, mbaagala nnyo. Emirates mugirabule 2 ekiro si kyaliyo kati nkola misana kati aneetaaga ojja kunfunanga misana ekiro tojja kunfuna. Ebirala byonna ebitateredde tujja genda tubitereeza tuddemu tutereeze tuddeyo ku mutindo gwe tubaddeko. Baagala nnyo mubeere bulungi. Nsigadde ndi muweereza wammwe ASPS Mubire Bible and Politics. I sign out.